Oyo. Charu Oulanyah begukwa. Oh. Were Oulanyah. Bela kwa kwiye. Oulanyah. What a guru speaker. Wajani la chori wenyere. Naye fundi naye tebazi. Omusaza bagende kuzijja wano basimetana nitalabeka. I don't know why. Naye? Nirayo mulimu gwengezeko side eno. Kamara okugula abadde n'oluvannyuma nja kuba nkuddira. Nati era nkugambye nti waliwo akalimu naye kupima bupimi ndowooza simanyi oba naye ndowooza oba ntaana simanyi. Nanti nkugambye ngenda kuddira within 40 minutes ngenda kuba mmaliriza. Kale se. Yolo musiza. Kiki? Gwezigambe bagende kuzija naye gwe ziri ku simu. Tosobole kupera tolaba buvunaanyizira. Wa emirimu giba mingi. Omulimu gikwata otya. Emirimu gibanga mingi. So nga tuba tulina okugimaliriza gyonna. Abantu yonna babadde baayagala contract ono. Kati naye gwe bazize wano you are underplaying. I don't know what kind of Baganda are you. Nga kitalo banga bimufiiriddwa. Ye mumusaza yaffe Kafudde. Kaliwa. Speaker yefuula nnyo tozimanyi. Kati gwe zibadde zimanyi nti ntana ogenda kusima y'abantu. Banange mbadde manyi nti nno bafiiriddwa oba mwana anti nze nkubidde atanyinyonnyodde bulungi. Oli nsiru. Zimanyi Baganda entabula ku nsi eno. Taana ya muntu mukulu. Kati abantu eri bazizze. Mama kubira ne bajja tusoka kujja ne tulaba ekifaananyi kya muntu ki. Bwaba mwana muto ne tulaba akataana. Sifaananyi zibeera ya musaza enkulu Oulanyah speaker. Okay. Soko neke. Tupime kubanga balimba lese ku site. Then tuba tulina. Andi kati zaali badde zijja. Kati olaba ku bbeera eri bweti. Eri. Tupima mmeka wano. Andi kati soko bapime ku sera. Asoka bweti. Soka bweti. Ziyongere paka wano. Neda. Sebo topaka na ku nsi eno. Bwe tuba tupima kati mala kesi ya futi. Siri bweti eno muntu yabuvunaanyizira. Anti ne bwaba muntu wavunaanyizibwa. Kesi osoka n'ojjako kesi. Nga kesi. Bonto tupima mu bimu. Andi siri bweti. Tupima kesi ne tujjako futi zaayo 5. Wano babera meka. Wano tutekewo 5. Make 7. Oli speaker. But zibera nene tana bayini ukuma wano bwetu. Banna. Toka ania. That is 7. 40 musanvu. Simba kati bwetu. Simba kati bwetu. Simba kati. Zisimbe 7. Iyo bwetu. Simba kati zote basuka kusia. Kati data yabo wangu. Olana nyanya bagudeyo. Nyanya gudeyo. Ati zibagudeyo. Genda kuva ugenda gisimba. Kati awo. Wano naye tane ziri nomo tutera kusima fu. Ayagala kuziko mao. Those are how many? Ati kati wano obuwanvu ati tubate tulina kusukka 8. Zinyongere. Genda nyuma, genda, you go. Ngabagira ekidala. Atopaka na kusieno, tebafunzi. How many are those? Zino ziri 15. Yes, that is okay. 15. And you have 1 to 7. I know, you have Sika. You have Sika, 7. You have 15. 15. Yes, because buntu ya buvunaanyizira. Naye mami. Tuba tumutadde wala nnyo. No, Kati deni? Kati siri bwetu. Wano 7 wano 15. Oba siri better why you bring a grader. Tusobola abana basobola okusamba. Tosiraba katono yena bwate. Kibangi kino kyonna bwe. Omanyisa tunyagala wansi. Wansi tetuba kutusuka 40 mukaaga. 6? Eh. Oli musaza yawo.
We need 25. Futa bimutano kawazi. Hey. Atamanyi basazi bezikola. Abantu ende bantu bagende kuja basi mungi from Buganda and we fear you. Welali achisimisa futi 25 kwelalikira baganda bagenda kujja. Yes. So we have to put him wala musezi baleme kuzisanga kusema. Baganda be basera. That is your job and it's a very great job for you Baganda. Now, where are other people? Bagenda kujangenda bakubira kukimi 15 umusanvu. Wanso gambya 25. Nze sente mekolo. What is the center maker? Sente mmekanti tukomye ku futi wano musanvu wano 15 wasonga 25. Vale yali nyeki. Sasa ukula bajani. Na mogezo no lulimi lwa. Yajjaze. Sasa ukula bajani. Say, Jaja. Thanks, Uncle. Yeah, we are very okay. How are you? You okay? Yes. Jajani. I know you are not an accurate child. Yes, but what I know, according to this Julius, you have to be understanding. Are you okay? This is Oulanyah. Hey! Yes. I've seen you preparing for me here. How are you? Yes. That is the real. Because I'm a very big person. Are you getting me? Yes. I don't understand that language you are using. But even I can try some. Even in Uganda, you can try some. You can try the Uganda. Yes. Chekola. Chekola sima munene bwet. Vere nga kabera engumo. Yes. Now, speaker. Muzukulie. Muzukulie. Batu gambi. Where are you? Wendi. Where? Wano. Erinyano. Nze. Erinyano. Wanji? Ogambe engano. Engano etya. Where are you? Ndi wano, I'm here. Now. So you tell me. When are you electing speaker? Speaker badi kateka kulonda. Kulwokutaano bagenda kulonda kulwokutaano luno. What is the date today? Leero naku z'omwezi. Leero 23. Lunaku ya wiki meka. Leero lunaku lwa kusatu. Are you sure? Even in America it's Wednesday. Very now. Oli mu America. Where the might is, Ova mu America okujja. Where do you expect me to be? Era batugambe nti omulambo gwo baguwadde minisita gundi ambassador waffe ali mu America Katende. Yes. Yaguvunanyizibwako. Kati nzidduseeko wali. Ntugamba let me go and do arrangements. Sekoneke. Ani besimbye ku ya speak. Abesimbyewo yali omumyuka Anita Amongi. Yomu ko bayesimbye okuvuganya ku speaker. Are you sure? Jala Amongi yomu. Kube nalemu. Ube nalemu balinga 13 kati. 13. Jala Amongi yomu ko basoso okuleta empapula. Abadde omumyuka wo. Amongi. What do you call it in Baganda? Omuntu nezibera on post naye nga siba ntivu. Abantu ne babera mu kifonga siba mativu.
abaluvu tubayita baluvu kati ziresewo kifo ya deputy ne balumba yange kati jajolanye badde oyagala kugenda ku data and no muyina kulekawo some big time tulina okulekawo akadde nga that is very wonderful. Endala nizize mukyala Jane Ruth Kyange minisita w'ebyobulamu naye azze naye zize ku speaker zinyekulidde kubanga the law says balina kunyekulira era abasinga balekulidde baleseewo emirimu gyabwe gye babadde baabawa ne bajja ku kino ekifo they are come from Gomba Madu they are from Abamaddu because who is the waliwo nowa West Budama Oboth Jacob Oboth he was my friend naye bazize naye azze ku kifo sokoleke how is Mau gyali Mau kikyate nga ndaba omwogerako oyagala kukaaba no I'm laughing Mau yakoze eki be bajja okula Mau bajja okulabako ne Saabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo ne mukyala Jane Ruth Kyange ne deputy enyini ababiri kubajja okulabako bo bazedde okuvuganya ku kifo kyo what was their target kujja kulabako bantu bakola madu ku nsi eno ne Antony General deputy Antony General naye lekavaayo ku sifo ene bazi gye wali wamulabye otya no I'm seeing don't even me seeing now the list is very big Pedro sekikubo naye yazze sesikubo omuyaga weru emiyaga omuyaga zajanali that ziri ne maanyi very simple kati ani agenda okulya Mau taliimu ate Mau taliimu mu baagala okulya wafudde ki that is very long story. It's better you call me nga ziri ku CPS nga tugenda ku CPS ne tuyita omuzimu gwo after burial bwe tumala okuziika muziyite ku State Square. I'll be coming and inform you. Ogenda kujja ku State Square It's a long journey. Lugendo luwanvu tokaaba wafudde bufi kubanga taatawo agamba nti wafudde natural death agamba nti tewafudde nfa ya ntuufu. Before I told my father the whole journey and he knows it very well. Now what you can do? It's better you bring a load of cement and you bury me. Trailer, yes. What you can do? You know concrete. This big stone is. When you put me there down, you bring the two maglutenis. Ababaka bakyoli bagambye bo tebagenda kubeera mu bya tebajja na kulonda agenda kuddira mu those are my heroes. Be bazirabo. Yes. That's why they can't accept kulonda speaker nga mulambo wange bali. Baba bakuliddemu olukwe those are they don't eat enkwe. Kati omusaala gwo gwobadde ofu. Waliyo mwana yange ento. Mwana w'omuto. Baziweeko mwezi 12. Mwezi 12 bazibawe. Baziwe. Singa zibadde ne NSSF. Yatwaliziwadde Mau. Mau lwaki omwagala? Yes. That is very wonderful. Ng'olinga ataakeneekereza. Mau yakoze eki ate?
Nnemye okutegeera. Kyali kwaja kutikita yaba jari yukuko yegayuaye. Oile parliament kwejeni gaikiriyo. Wakajaga na mukwangara ikusadi kurukunye kwirkwika. Yaja gonza mu lulimi sibitegedde. Wija be akali kujeri kasika. Wala kujiyere. Ministre wajaburu kungonga yebe. Oh, yebera kungaye. Anna. Ujugala kujiri jele pele. Yaja kyusa lulimi ze sikutegedde, olulimi sirutegeera bulu. Yaja ntize nkukyakutidde. Fundi. Anse. Fundi. Anyifa. Uchala kuyege. Soko teke nyondo kutaka. Waje kala mau. Mau bomukwatirako nyondo ku mutwe. Anna, nibyo kutegeera. Webanga Fundi. Banje? Karukaja kujere jiri jagore. Nti boyogedde erinnya mawu ate n'okwata ennyondo. Burega ya fundi aguje. Kukubaani. Burega. Ha, jajja. Roberto. Sokoleke. Lwaki ozirese ne zeebaka kutaka? Tebalika keeka. Ate obadde weebase kumukeeka. Obudde oyimiridde wano. Omuzimu gukulinnya ku mutwe. Omuzimu ya. Muzimu gwo. Oli nsero. Nga bazirinya batya. Twabadde musaza, sisa sikulese wa. Kati twaze kupima. Lwaki zitumanyire? Twali twakamala okupima 7:15:25. Ne bakulinnya ku mutwe. Ani, nga badinyi wotya. Nze Ozita baganda. Ayogedde agambye mbu Oulanyah. Yawa. N'ayogera byayogedde. Si amufuba nyogera oli nsiru. Mbu alinnye ku mutwe gwo. Ne baganda yiwa lugezigeze. Agambye ali mu Amerika. Ira mulamba ali mu Amerika. Agambye gy'avudde muzimu najja. Namwe muyina lubaale. Lwase tulimba lubaale yawa. Lubaale era katakube ayogedde erinnya mawo n'agira bw'ati. Eyo baganda yaffe mawo tuzinyagala ku nsi. Wazaaganye okujja ku lumbe obwo. Awo wanemye okutegeera. Sokoneke naye eriyo enkuba muleese. Simanyi oba muleese. Enku? Nabuugi. Enzala atuluma. They don't kufa on me. I'm here very long. I don't know why. Anaye kusiena. Kati siri bwet. Okuva ensimu. Abana bazze basime kubanga this internal is very big. Yes. Andi twakomye ku kasente. How much money are you going to? Sente on twetaaga obukadde 5 kusima busimi. Milioni 4 kusima. Sebo. Are you going to build a flat? No, anida. Futi? Musanzira ku futi. Tonyogera. Million mega. Ogambye 25. We are giving you 2 million. Santi zompa katikati. Toilet bamusimira senemeka. Eka tino nsima toyi. Toyi baba wasomera senemeka. Toyi bwebe yasomera tusima futi 2. Tubajjako milioni 23. Now these are the 25. Musaza obali mwongezi. Ate wano waliwo amayinja. Amayinja yaki? Hello, Mr. Dog. Mr. Dog, you come and visit him. Mr. Dog, come. Ayagala kunkanga kangalwambo. Oli muzibi. Wano waliwo tu. Oli muzibi. Zibuzo obuza yasi. Ate kati nga nina okusima oli nosooka otegeera ebyobuwangwa byammwe. Baziganyi. Sente mmeka? Ate tukuwana 1.5 million. Kale tosazeeko kamu kitundu. Ate lwaki obeera nsiri bweti? Tukolenga abantu. Baba tezifiirwa. Tufiirwa. Kati lwasize tegezigezi nze kunya enyondo ku ntwe eyo. Ejja kunkuba enyondo? Anti oba onkubidde bwerere etya abaana mbakubire bajja abaana baleme kujja. Disapate. Musaba gavumenti sente onabadde muntu mukulu. Nze simanyi. Tulina kulaga sika waffe ndi banene bweti. Bino si bya gavumenti. Andi gavumenti will come after. Ate nga ssemateeka agamba nti gavumenti erina okufa ku nteekateeka z'okuziika. Sokoleke. Olinayo kasenda awo. Siyina sente. I want airtime. Ate agenda okumpa milioni kutoola ku z'ogenda okumpa osimenta.
Tikati. Zoga no kuba sibetana ko bo. And I have, kubala. no, I have to call the army chief. Tuzikubira esimu. Amajiga. President Museveni. Omugamba iki. Zijje zikwate. Nti omuzibi ali wana ayagala kutuziba sente wa ntaana. You come. Abirimu. Sibete. Nedda sebaawo tujja. Ta. Kabalala manina. Ulina bayayi. Temuyina sente mwafiiriddwa.